abatulaba n'abalabye ebifaananyi ebyo ekyo si kyekifaananyi ky'eddiini y'obusiraamu eyasomesebwa nabbi. Kawayiro mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mumuta agende ku family. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusikaza alternative kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. So tetusobola bireka bwe tuti abantu babaleese mu kkooti ne babasalira omuwala n'agamba Kurani bwetyo bwegamba tuli basiraamu sebo tuli basiraamu quote me very well. Yes. According to the Quran, awabeera abakyala it is a must okubeerawo abaami nga bibawa abakyala obukuumi. Tetwagabana ssente. Because from the beginning okuva ku ntandikwa ekigendererwa kyaffe tekyali ffe kufuna mufu. Tetwali tetwagala ssente, honestly speaking. Nenga mukiza nti ssente zajja. Tetwali tuzaagala kuba nti zaali za kutaasa busiraamu kyekigendererwa. Ani yaleeta ssente ezo? Naye nga tezajja nti tuzigabana. Ani yaleeta ssente ezo? Nze naziteeta. Gwe zireeta? Wazijja wesira? Nazijja eyo naye sijjukirayo. Ekifo tujja okugenda bw'omala omuntu nsobola okugamba nti yewo naye nga erinnya ly'ekifo sijjukira kubanga nze Kampala ndi mupya nti sijja kugamba nti mwana owala naye nga nagijjayo nezireeta wali mu ddiiro. Ogenda kuntwalayo. Kana kye bannerabidde munzijukizeemu. Okutta Susan kyali kigendera oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe mwali mutidde nti ebbanga lyewali muludde ne Susan yali amaze okubategera amaloboozi oba obamayo omufaanana? Nako Kawayiro mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mumuta agende ku family. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusikaza alternative kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. So the Quran allows taking someone's life? It does. Okay. Quran ikiriza nnyo tekiriza muganda wange. Tuli basiraamu. Olina wajjukira wonna nti Quran wakkiriza okujja obulamu bw'omuntu. Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Nti obanga scripture ababitegeera bo bajja kubitegeera. Tegeeza mwakikolanga mutuukiriza Quran kyegamba. Mwamuwamba mufunye ssente mujje obulamu n'okumuwamba era twasinziira ku Quran. Tuli basiraamu sebo tuli basiraamu. Quote me very well. Yes. According to the Quran, awabeera abakyala it is a must okubeerawo abaami nga bibawa abakyala obukuumi. Okay. Yes, it is not the other way around. I've understood you. Era that is the law of the Quran. Awabeera abakyala wateekwa okubawo abaami ababakuuma. So tekitegeeza nti balina okuba ne silaaha balina okuba n'emmundu oba n'emiggo no, as long as waliwo abaami ababakuuma, that is the law. Kati tulale nti ekigendererwa ky'okubeera wali toyagala abaami basobye ku Susan? Nedda, si kye kigendererwa kyange. Ekigendererwa kyange kyali kyagondera tteeka lya Quran nti awabeera abakyala walina okubawo obukuumi bw'abaami. Yes, please quote me well. You're now leading us to the next home where you took Susan after from this place. Yes, from here. Okay, let's go. Kati kyendawo okumanya mwamuyisaawa okumujja wano okumufulumira? So what are you saying? This was only the route. This was only the route. But did the other sisters or relatives of yours ever get to know by any other chance? They didn't. They didn't get to know. Kuba tebabangawo. Ne bwe babangawo ate ffe ebiseera byabanga bya kiro nga twebasa. So can I say that by the time you shifted Susan from here, it was like at night that It was at night and no one knew. No one knew. Okay. So you can lead us to the next place in Congo. So that when
Zali sawa ngameka. Madam, you enter. And from there, right to that side. I will explain to you why. So kati Hajara nja kubuuza wano bakyo batya? Wano bayitawo Konge. Konge zonki? Apa Konge. Lwaki otulese wano? Mbalesewo okubalaga Susan we twamuleeta oluvannyuma lw'okumujja Nateeta. Mwamuleeta mmotoka yani? Mu mmotoka yange. Mmotoka ye? Ani ali avuga mmotoka? Yusuf. Mbulya ku namba y'emmotoka ye? Eri UBB 963J. Mmotoka kika ki? Daihatsu Boon. Kati twagala ogenda kugulawo otutwale otulage obwatusano Susan Magala mwamuwumuzaawa onatuuka munda ebisigadde nja bikubuuza. Kalisa. Abubakari wano bayita batya? Konge apa. Lwaki mutulese wano? Kubalaga twamuleeta nga tumujje Nateeta. Lwebaleetanga Susan Magala okuva Nateeta naawe mu mmotoka walimu? Najjiramu namaana enzirayo. Walimu ani ali avuga? Yusufu? Yes. Nalimu ani omulala? Ye yennyini omuwala. Omuwala ani? Susan Magala ate omulala? Ne Hajara. Ne Yakubu. Ne Hassan. Naam. Kikiwa nti mwalimu akyala babiri Hajara ne Susan Magala. Yes. Kati tuyingire mutulage waawo omwamukuumira. Ebisigala binatuuka munda mu nnyumba nja kuba mbibabuuza. Kale. That door is closed. Kati ani yali atambula. Kati ani eyamukwatako okumuwanirira okuyingira mu nju. Wangi? Yeka nga amaaso masumule. Yali akwata. Mujjuke bulungi. Ani yakwata ku Susan Magala okumuyingiza? Sijjukirawo. Aje osobola okujjukira? Ateeka okuba nga ali Yakubu. Nga era amukutera ki? Olw'okkono. Zaali saa nga mmeka? Saa nga 3 ez'ekiro. Saa nga 3 ez'ekiro. Mwamu tusale omuyingiza. Wano waggule? Simanyi. It's not closed. It's open. It's closed. It's closed. Kale twetolole. Kale. Ogende otulage kisenge ekimu bamukubye. Nti wali omanyi nti amukuba mpisa okumutta? Yes. Kati ekyo okumutta mwali mufunye sente bwe mwali munafuna sente? By then sente zaali zizze naye nga bwe nakugambye nti bino byonna byagenda okubaawo byali tebiri planned from the beginning. Sente zajja ddi? Sente zajja luvannyuma. Abadde onyonyola nti esente zaali zimaze okukola ki? Mbadde nga nti bino byonna byagenda okubaawo twamala kubeera nga tusindiikiriziddwa kuba yali abadde naffe ebbanga ddene bingi ebyali bibaddewo wakati we naffe so netuwalirizibwa okubeera nga tutuuka ku ekyo kyonna newankubadde that was not the plan. Okutuuka ku ki? Okuba nti afiira mikono gyaffe. Ani yaleeta ekirowoozo ekyo? It was a collective kind of idea. Meaning ani yogera ku mannya gondi ne gondi n'ensonga lwaki mwatuuka okusalawo ekintu ng'eki? Ensonga bo be baziinanga zo. Oyinza okunyambako? Aliyo kubanga yali asawo okusinziira nga wali abadde
nga bwe yabeeranga akoze communication n'omusajja taata ne parent n'abazadde ba Susan kati ebyavangayo ye byajjanga nabyo n'akola decision naye kati yabanyonyolako nti yali asituuse ku kigendero ekyokutta Magala. Kati bwe bamukuba empiso Hajara demontangaza kyatwala bbanga ki Susan okussa omukko gw'enkomerero? Sawa ngemu over 45 minutes. Dakika nga na mutaano. Ng'ojja kumukuba empiso ki ekirala kye mwamukola okulaba nti mumukakanya okufa amangu? Tewali kirala. Temwina kye mwamubika? It was only the injection. Panji, ogambye kyali ki? Kyembuuza nti nno kyembuuza ng'oggyeko ekyokumukuba empiso temwina oba mwamubika asobole okuziyirwa afe? Abubakar bw'oba ojjukiramu. Other than the injection, what else did you do to Susan Magala to see that you could kill her easily? Tewali ensonga etupapya kubanga obudde bwaliwo tewalimu nsonga etupapya. Ab'ebweru baali tebasobola kumanya bebeera nabo wano okumanya nti oba mwali mulina bye muli okukola muno. N'ebweru waliyo abantu? This is one home. This is one home? Yes. Okay. So kati ogenda kuntwala esente bwe zajja zaatuukira wa? Bwe mwagabana sente mwazigabana mu rumu ki? Esente lwe zijjanga mwazigabanira rumu ki? Kakati okugabana you're using a wrong statement. Tetwagabana sente. Temwagabana sente. Because from the beginning okuva ku ntandikwa ekigendererwa kyaffe tekyali ffe kufunamu. Tetwagala sente honestly speaking. Nenga mukiza nti sente zajja. Sente zajja. Tetwali tuzaagala kuba nti zaali za kutaasa busiraamu kyekigendererwa. Ani yaleeta sente ezo? Naye nga tezajja nti tuzigabana. Ani yaleeta sente ezo? Nze naziteeta. Wezireeta? Wazijjawo sente? Nazijja eyo naye sijjukirayo. Ekifo tujogenda womala muntu sobola okugamba nti yewo naye nga erinnya ly'ekifo sijjukira kubanga nze Kampala ndi mupya nti sijja kugamba nti wano wali naye nga nagijjayo nezireeta wali mu ddiiro ogenda kuntwalayo kati nakyo bannerabidde munzijukizeemu okutta Susan kyali kigendere oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe mwali mutidde nti ebbanga lye mwali muludde ne Susan yali amaze okubategera amaloboozi oba bamayo omufaanana? Kukawayiro mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mumuta agende ku family. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusikaza alternative. Kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. So abatulaba n'abalabye ebifaananyi ebyo ekyo si kyekifaananyi ky'eddiini y'obusiraamu eyasomesebwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eddiini teragira bikola byakutta. Oli bw'aba assenga ye mutima gwe mubi. Naye okulaga ekifaananyi eky'obusiraamu mu kategole eyo ti abasiraamu bwe batyo bafaanana. Abaakoze ebyo tubivumirira bwe babanga baabikola. Bwe banga justice yalaze nti baabikola tubivumirira. Naye ate okwonoona ekifaananyi ekyobuki? Eky'obusiraamu ekyo si kyekifaananyi ky'obusiraamu. Shariya bwetu si bweragira. Obusiraamu bwe buto si bwe buyigiriza nti abantu bakkirizibwa okuttibwa. Ekyo ekifaananyi kikyamu. Abaffe abazze batta abantu ng'okero bakiteeka ku Bukatuliki. Abazze bakola ebintu bakoni balina amadiini abaasala abantu babajjako emimwa bakiteeka ku Bakatuliki oba ku Baprotestanti. Koni bye yakola mu nsiko n'asalako abantu emimwa n'akola babiteeka ku Bakatuliki oba ku Baprotestanti. Ebyo biba bikola bya muntu ng'omuki so si ddiini. N'abalala abakoze bwe bityo be basaliranga si basiraamu babaleetera mu magandula ne sapuli. Aba muntu yakoze. Bannayuganda
muleme kujajinga ddiini ya busiraamu ku ebyo bye bigenda mu maaso. Obusiraamu bwe buto si bwe busomesa. Oli bw'aba akoze ekintu akikoze nga ye so singa obuki so singa obusiraamu. Busiraamu tebukkiriza kutta, busiraamu tebukkiriza kuyiwa misaayi gy'abantu, busiraamu tebukkiriza bikola bwe bityo ebyokutemula abantu. Naffe twewuunya ettemu eriri mu nsi ng'abantu bazze batemulwa, basheekhe batemuddwa, bannayuganda batemuddwa, abantu batemuddwa, abantu batemulwa ab'enjawulo. Teri yasiima bikolwa ebyo kuba mu nsi. Al-Islam bari'un min dhalika. Obusiraamu bwesamba buli wala nnyo n'ebyo. Abantu mbajajinge ng'abaki so singa abaki so singa obusiraamu. Obusiraamu butujju abantu ne balengeza message bwetyo. Naye tuvumirira abantu abakola ebikolwa ebyettemu ne beerimbika mu ki obusiraamu ne beeteeka mu ddiini ne boolesa ekifaananyi ekibi, abamu ne bakiteeka ku batabuliika, abamu ne bakiteeka ku basalafu. Era tuvumirira ettemu lyonna erizze likolebwa ku bannayuganda ab'enjawulo, kababe basiraamu wadde si basiraamu. Obusiraamu bwatugamba okukuuma omusaayi, obusiraamu bwatuziyiza okutta abantu annaasu abriya, okutta abantu abatalina ng'obalanga bwemage. Waman katala nnaasi, muntu yenna atta abantu fakaannama katala nnaasa jamia, abanga assa abantu bonna. Naye tuvumirira ebikolwa ebyettemu ebizze bikolebwa ku bantu. Byogedde nga deputy director wa sharia. Sharia bwetyo si bweragira. Manye abantu bwe batulaba alaba oluusi ku mitimbagano, oluusi tebamanya buvunaanyizibwa. Bannange ebyo ebikolwa si bya ddiini. Muleke kubiteeka ku buki ku busiraamu. Muleke kwonoona message ya ddiini ya busiraamu. Message yange eyo naye nsaba Allah akuume bannayuganda n'ebintu byabwe n'emisaayi gy'abantu. N'abantu abatta abantu ne babatemula bamanye nti ewa Allah tebagenda kusimattuka kalabbakaani ka Allah. Ku nsi tusobola okubeera mu kkooti buli omu n'asinga, naye ewa Allah ekkooti ya Allah ya bwenkanya. Twalabye ebintu tetusobola bireka bwe tuti. Abantu babaleese mu kkooti ne babasalira. Omuwala n'agamba Kulaani bwetyo bwegamba ng'ali mu kifaananyi kya busiraamu. Be baasalidde babadde mu kkanzu n'enkofiira. Era omuwala n'agamba nti Kulaani bwetyo bwegamba. Okutta Suzan kyali kigendera oba mulina embeera kwali kwerinda kwammwe? Mwali mutidde nti ebbanga lyewali muludde ne Suzan yali amaze okubategera amaloboozi b'Obama y'omufaanana? Ako kawairo mu Quran. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bw'ogifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mumutagende mu family. However, bwe mubeera naye okumala ebbanga kati nga bwe kyali ne tugezaako okusolicitinga for the ransom ng'erwayo ate nga tubeera nayo. Twajja tusikaza alternative kubanga our security was being compromised. Okay. And according to the Quran, we can take her life. So the Quran allows taking someone's life? It does. Okay. Quran ikkiriza nnyo tekkiriza muganda wange. Wena wajjukira wonna nti Quran wakkiriza kujja bulamu bw'omuntu? Kyekyo kye mbagambye, that is the statement I've just made to you. Nti obanga scripture ababitegeera bo bajja kubitegeera. Tegeeza mwakikolaga mutuukiriza Quran kyegamba nti mwamuwamba mufunye ssente mujje obulamu n'okumuwamba era twasinziira naye abange mutuwemu ku kitiibwa. Waliwo engoye ezimanyikiddwa nti z'abasibe neggwe n'oleeta abantu. Omuntu aba akoze ekikoloberero. Abasiraamu bameka abanywa omwenge naye obusiraamu bulagira okunywa omwenge? Omusiraamu bw'akola ezzambi ly'okutta mumubonerezenga ye. Ekyo obusiraamu kye tubadde tubagamba nti abantu abatta abantu eno obusiraamu bwayogera dda naye bamutte. Nemmwe ne mubambaza ekkanzu n'entalabuusi nga wano Okero yatta abaana. Lwaki temwamwambaza bintu by'Abakatuliki?
okwagala okuyisa amaaso mu busiraamu ekyambalo buli khatibu kyayambala si bayimaamu baawa mulangira mufti baseeka ffenna ne mubasimba tuwulira nti n'abantu bwe bagenda eruzira mubasalako ebirevu neera abasajja ne mbaleeta n'ebirevu mupotweyinge mulaga abantu nti mulaba obusiraamu kye bugamba basajja mmwe mulimba mubagambe bazijjemu mubabonerezanga mubabonerezanga bo sikutanishinga kifaananyi kyaffe kifaananyi ky'abantu kye baatutte wano ebintu bingi bizze bibaawo kyova olaba waliwo obulyazaamaanya bwe tulaba mu nsi muno ffe tukimanyi nti no qiyama gyeri ekyo buli omu akimanyi olwa takimanyi naffe tukimanyi naye wallahi obulyazaamaanya obuli mu nsi muno obukolebwa bwongera otutukakasa nti akaseera ka justice gyekali wallahi akaseera kagenda tutuuka buli muntu afuna obwenkanya nannyini nsi eno ne bw'obanga walyazaamaanya gw'omusiraamu wakola obulyazaamaanya kwataali musiraamu ogenda musasula qiyama wallahi gwe nga wakola obulyazaamaanya wallahi ogenda musasula sirabanga owa famire yange yenna si mukyala si mwana temunoonyanga mutuleka musirike yabatonda waali nze ŋŋenze byange mulinsangayo kyala awulira nga yeetaaga okuwonderawonderako awondere nyero oyinza obutanemerako nnyo nyini nsi waali ate nga makakasa nti insha allah bw'aba si bwe yabitegeka weetuli ate tujja byogera buli kye tuwulira ku mutima insha allah buli muntu waddemba okutegera nga ye katumanyi nti bali abasiraamu benjogedde kubajja kunnomba bagenda kunkubira waliwo abalumba maama wange maama ngenda mumugamba kati ndowooza bampita mu maama mwana mugambe yanzaala byaggwa takiikyo ekyo kyasoboka ate nange yenzenze nze sikyasobola kutegeera nga maama wange oli mukyala nze ndi musajja bwaba allah yateekateeka maama musooke maama namugamba ekyo kite bwe mba okusooka mba nyina okusooka yenvubuka namulaba ejjuuza oba niyamumpereza nga yeefeffettera ebisiika ebitafutafu yagandi soda siyata kafeero okuuma ensigo mbu Subaru negende kuba n'ensigo z'ennamu Subaru ekwambala n'ogenda n'ensigo z'ennamu kati ate bano abayaayi nazo tebazikukkiriza genda nazo kati soda munywe basokola enfu soda munywa na buli kimu nkirya bweziba wakati banasajja ojja kusirika Subaru ekwambale kati byoba wadduse eki byonna byebi konna kusigala kufa saballo ekitiibwa ekyamazima bo bana abasajja batusimatuleko tulabe ku Uganda nga ddala abantu baagala ensi yaabwe ng'abantu baagalana ne bannaabwe nga bakulembera baagala be bakulembera bano abasajja tebaagala be bakulembera yagalagaana tebalina mundeke ekirungi byonna nti ku lwammwe kampiseewo ka disclaimer ebigambo by'owulidde n'amaloboozi si by'abasiraamu abali mu ddalasa yadde abakulembera omuzikiti guno byali ku muzindaalo nga ye ndoza mwe mwejjeeredde nsaba llo ekitiibwa tukola ku lulwe ate atwongera obukuumi bwe ya rabbi nteekateekayo kuba tusimatulako bw'eba ebadde engazi Allah agifunzeemu ya rabbi Allah agifunzeemu Allah ajanguyeemu ya rabbi